The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive olwokutaano tubeera mu buwangwa na nnono era nga mu kino ekitundu mba mpitako mu comment section ku Facebook ne ku YouTube okulaba ate ebibuuzo byammwe muteesa ki era mwetaaga buwabuzi era mu bwetaaga wa naye tugenze mu kuwummulako njogeddeko ku kijjulo kya Ndawula ffenna wano nze mbadde ngamba kubiriza naye tukole ebijjulo muzeeyi abagamba naye tukume ebyoto ebijjulo ebimu byangu byakukola naddala ng'ekijjulo kya Ndawula kyekisinga okubeera ekyangu just ebibala naye ate nakyo ne kigaana njagala tusooke tulabe ekijjulo kya Ndawula ekyo nga mulongo bw'atunnyonnyola ddi omuntu lwakola ekijjulo kya Ndawula era ani alimenti okukikola. Kyankizo nnyo era kikulu nnyo naddala eri abaana ab'obuwala okusinga. Okusinga. Lwaki kugamba okusinga? Kubanga mmwe mugenda ew'omukulu oyo. Era mmwe mukyalibwa omukulu oyo mu bwakyefuula bwe mwabeera atudde mu bwamusoke ne muganda we mu bwakizza. Okitegeera? Naffe kitukakatako nga ffe abaana ab'obulenzi mu biro ebimu ate ffe tuba tulina kugabula ne tuteekako ekitundu ekyennyama. Ekitundu ekyennyama ne tugabula omusajja oyo ddungu ne katabaazi. Buli mwezi mba nnokola ekijjulo kya Ndawula. Buli kwakaayakana teeka sokole buli lwenva mu nsonga oba nga nzigendamu. Jjukira gw'oba ogendamu omubiri gwe gutandika okuba nga muzeeyi atera okukyogera n'abagamba kye tuyita equilibrium oba equinox of magnetism field. Nti
kambagereze kale ku mupiira nti omupiira gulina akatuli we tuyisa oba akatima we tuyisa omuki omukka katugambe nti kati akatuli ako kayina empiso etudde ku ttaka nga kwe yeetoololera nti waliwo akaseera bw'omukazi bw'atambulira mu busatu ze zennaku zo mw'ogenderamu mu busatu obw'amasiga era bwe bubereberye era bwe busooka n'otambulira mu masiga ana lye liri essiga lye mbagamba ery'enkoto era mbadde temumanyi lwaki tuteeka essiga eryo ery'enkoto erya nabuzaana enkoto bwe tutambulira mu buno obwo okiwulira kati mujjaawo ne mutambulira mu butaano kati omukazi asukka mu nnaku ez'ettaano kitegeeza aba ali abunomu aba ali abunomu 10 ku kinnaakyo sayansi atuwa nnaku 3 ezo ennaku 7 zaakuwa ze zannabiteeko oba okweteekateeka nti kyetugamba nti emmere eriko akawuuwo nti emmere bagibikkudde eriko akaki akawuuwo mu nnaku ezo 7 kitegeeza osenvudde ze zasse wamala ezimala ebibamba ennaku ezo sayansi ezagamba ennaku 7 teziriiyo ezimala ebibamba tosobola kumalira bibamba ezinaku 3 ze babakwadde oba 2 ezitambudde ku 5 okiwulira 2 ezitambudde ku 5 ze zituze mu bulongo buli obw'obubereberye obuva ku mukazi n'omuki omukazi n'omusajja okitegeera kati bino ebibala bino bye tujja tugabula bituzzayo mu bwasooka mu nsi eri ey'emyoyo egyasooka okukkira nga omwoyo tegumanyi kitundu kya musaayi oba okitegeera omwoyo tegumanyi kitundu kya muki kya musaayi omulangira Nakibinga alina we yali ayogera n'abagamba nti embwa yayinako amayembe naye nze njagala mbagambe nti naffe twalinako ebyoya ng'ebyensolo kubanga naffe tuli ensolo naye lwakubanga tugwa mu kitundu ky'abalongo abeesimba obwentoogo naye bw'otunulira omwana ng'akula asooka kutambula nga musota bw'amala okwewalula ng'omuki omusota nadda ku mayungo ag'enjawulo n'abeera ng'atambula bw'ati ekivaamu ne yeegolola n'atengerera okitegeera ti fenga ekitonde ekiyitibwa entu oba ekintu mu bwakintu kintuntu twaweebwa obuyinza obwo ne twawulwamu olwo njogera ku kitundu eky'ensisi nti emyoyo egiba gyava essese gyayawula ekitonde ekyayitibwa omuntu ne gimwawula mu bitonde byonna mu lulimi olwangu kambagaye kale Katonda n'atwawula kubanga njogera Katonda njogera ku basange kubanga be baatuteeka okitegeera gwe tunula omuyindi si bwe yeeyisa omuddugavu si bwe yeeyisa omumerika naggwano si bwe yeeyisa naye ekitwawula bukuliro na mbeera gye tutambuliramu kyekireeta ekyo ti emunyenye eno bwe weeyakaayakana nze kyempita God the Son buli weeyakaayakana kitegeeza mu myekulungululo egy'ebyo ebirinaanyeemu oba mu planets ebyerinaanyeemu mwe tutambulira emyekulungululo mu bwamwoyo obusikiriza amasannyalaze aga bwamwoyo agatutuulamu gajja gagatta emikoosi egy'enjawulo ku mitendera egyaki egy'enjawulo bino ebibala bye tugabula biina omwoyo bye gusembeza ate nebina omwoyo bye gujjako biina amaanyi bye gakkakkanya ate biina amaanyi bye gankola ki kati kyekyo ekiseera w'ogambira nti omukyala bw'aba anaatera okugenda mu nnaku ezo abamu ojja okwegendereza mufuna nnyo obusungu abamu we mutafuna busungu mufuna essujja abamu mukubibwa embalabe abamu mutandika okufuna kamunguluze ekireeta obubonero obwenjogerako
kitegeeza nti omubiri gwo gutandika okusaka amaanyi mangi oba okufulumya amaanyi mangi ate kitali ku basajja kubanga ffe kitwawula kufa abasajja tuttulula lwaki mbaga nti tuttulula ekyo nja kibaleetera nja kibanyonyerera mu kitegeere nti ffe abaana ab'obulenzi tufuna kye tuyita wet dreams nga tukula kiri nakyo naye kyekimu ku bituyamba okukakkanya amaanyi gano ate agatawaanya abawala paka obulamu ki kubanga ffe abaana ab'obulenzi tusitula abaana paka bulamu bwaffe bonna bonna ekyo nkyogera bwe nti oba ekitegere tusitula abaana obulamu bwaffe ki bonna bonna naye abaana bye tusitula tebazitowa gulamuzi nnyingi okitegeera kati ate gwe omwana ow'obuwala oyina eggi eyo erigenda okusitula ono omwana nze atammenya gwe rigenda okukumenyera ebiki ebbanga kati omubiri gwo guno guba guyaayaanira ebirungo bingi okusobola okutransforminga omuntu oli kati jjukira mu kukakwandawula kuno kweyakkiramu yakkira mu maanyi mangi nga kasoole yeesowola nakkanga kasoole mu maanyi ge kyova tugamba nti oyo kyetondeka namugereka sooka ne tugamba nti ye guluddene we yakka ku lubaale kuno basooka kulyanga bibala era ze ensigo ze yasooka okusimba ez'ebibala nga talya ku baana be kyeyalyanga ku baana be bwabanga busa obwabavangako n'amata kyeyalyanga ku ki yensonga lwaki lero ojja kuyonka amata g'ente oyonka amata g'eŋŋamiya oyonka amata g'embuzi oyonka amata g'enfalaasi oyonka amata g'endogoyi naye lwaki tosobola kuyonka bbere lya mama w'omulala ne mama w'omulala ne mama w'omulala ng'ate mu butonde bwo kiri mu DNA eyo nze abuuza nga nkola ekijjulo kino ekyandawula bibala ki ebitalina kubulako si bibala byokka nkuleetera nkulaga njagala ngaziize abantu kino ekintu bakikole ki bakitegeere bulungi kubanga bw'ogamba nti bibala byokka omuntu ajja kutambulira ku bibala mulimu ebibala nga bizira entya ku lwekiri kye naggambye bwe tuba tukola ekijjulo nga kya bwandawula jjukira tumukolera ekijjulo ekyo mu bwasooka muno mwatambula tulina okuddayo mu lubereberye ne tutegeera amata tegabulako omubisi omusogole tegubulako omubisi ogw'enjuki tegubulako lwaki ngamba omubisi omusogole tegubulako oguvudde mu mabidde si kitamiiza kubanga omwana omuto tanywa kiki kitamiiza lwansonga omwenge naye tubale twogera ku bya mental problems omwenge guno omuzadde buli wagunywa ng'ali lubuto kyonoona obwongo bw'omuki bw'omwana naye ate wonywa amabidde oba musa oba ttonto ate takosa mwoyo gwa muki gwa mwana kati ne bino ebibala bino gye tukomubirya ng'omwana w'obuwala ali muno mu lubuto oba ng'ali tugamba nti aba lubuto era nze ntera nnyo nti omukazi afuna olubuto buli mwezi kubanga tayawukana na mukazi ali luki ali lubuto aba tayagala kusemberera abantu buli kimu kimunyiiza aba wantondo nnyo bino ebibala kuliko ettungulu kubaako ennaanaasi nabagamba ennaanaasi akabonero kaayo yeetuddemu obwa ssengule obwa jjajjaffe obwandawula nti eyina engule crown ekintu ekyo ne Vatican balinawo bakiraga okiwulira eyo crown mugimanyi bwejja nebeera neggi ejji eryo ye ennaanaasi yonna nga bw'ogira bwe yakola ki bwe yakola lyeggi lye twogerako eryo naye ejji eriyina amaaso agalaba emunyenye zonna okiwulira kati etudde ku wankaaki oba etudde ku namulondo bw'etuula ku namulondo ate neba n'empagi bw'etuula neba n'empagi eba n'emirandira okwawukana n'ebibala byonna kati bwe bw'obukule bw'omukazi ate bwe bukule bw'omusajja wakati w'ennaanaasi eyo nga yemugiraba mulimu era akantu akakulanga eggi ly'omukazi
okitegeera nti ako ke kasookera ddala okuba akabonero ku bibonero bonna obulaga nti ennaanansi gasse ekitundu ekisajja n'ekiki n'egatta ekitundu ekyawaggulu ekyobuwunde n'ekyobuwange obwa wansi bwe tuyita obuzaale obutonzi n'obuwunde egasse ebitundu bimeka neddamu n'egatta ekitundu ekyabwalubaale kyekiri ekyawansi ddala ekyebuziba ffena mwe tusibuka omuli obuwangiro ekyobuwange kyekitundu ekyobuwangiro ekyawansi nojja n'otunuulira omuyembe kibala kyamayembe nga bw'okiwulira nti omuyembe yembe kibala kyamayembe onfuna bulungi nti amayembe ge gali era n'otunula embuga etaliiko muyembe kitegeeza amayembe tegalina wegakoze eki wegatudde omuyembe kibala kyamayembe omucungwa kibala kyamayembe kubanga gw'oli mwana wandawula tolina kucungibwa jjembe lye lirina okucungibwa ekitekesaako omucungwa oleme kucungibwanga okiwulira kubaako ettungulu lirina omwana gwe lyeyimirira ate ettungulu tuba tukola ebijjulo ebyo ettungulu lye tusooka okulya wekubaako ettungulu n'entuntunu bye tusooka okukola ki okulya tulina olugero luga nti balwerinda nninda balwerinda olw'ettungulu ti munnange muli malira enjoya zange nange mpa entuntunu okiwulira netugamba nti munuunu tulina ensonga lwaki twogera nti munuunu tuyimba ennyimba ezo nga tetukuzikola ki kati tujja tugattako emigonza eyo gyenjogerako gemenvu yendiizi yebogoya gemapaapaali egyo gyonna miki migonza giyamba ki oba gisumula ki mu bwamwoyo kigonza omwoyo oba gireetera okuteekawo embeera eŋŋundiivu mu kugonza ekitambula mu kyenda noonaazibwa ensigo noonaazibwa enseke noonaazibwa omubiri era gyegendereze bw'ogenda emmanju ng'obadde wafudde bulungi nnyo olumu ovayo nga n'akatuuyo kakuyiseemu ebiba byabadde bya lutalo naye omala nossa ekikoola ako kokozeko kaba kakuleetedde omwoyo okukola ki okukakkana kati oba osobola okukakkana omubiri ogukakkanye kitegeeza genda kakkanya n'omuki olwaliro ojja ku puroguramu kuno ng'olina ebikukyankalanyiza mu mbejja tosobola kuba ggwe kennyini n'akatono akakukyankalanya kakongera obusungu ku ki kati ekirungi ky'ebibala nojja n'oteekako ebiteffeeri n'oteekako akabisi k'enjuki enjuki eyo giraba egenda ekuŋŋaanya ebintu ebyo ebyenjawulo ne mu ttooyi ne kayoko naye nenoonyayo kali akakola omuki omubisi kyova olabamira ne mbagamba omubisi ogukoleddwa enjuki nga ebadde oziteerawo sukaali omubisi ogwo gugaga era teguba muki kubanga mu kirungo kitya kaloddo naye enjuki wegenda ng'ejja buli kimuli ku kasooli ku muyembe ku kisagazi ku makaayi ku ki ejja ekuŋŋanya ebintu ebyo n'ebiwanga mu kintu kitya nekireetera omwoyo ogwo kubanga ekiteekeramu mu bipimo ebituufu ekitawukana n'amabidde ga Musa guli omubisi gwe mbagamba omusogole ekitawukana n'amata lwaki nga ekitawukana n'amata kubanga ensolo eyo naye egenda erya omuddo ogwaki ye erya ddagala kyetayina kyekiri kyembagambye mu puroguramu yaffe nga tutandika alina omukwano tagunoonya abeeramu muki kati ekijjulo ekireeta omukwano nga tetunoonya munoonye tubeeramu mubeere omukazi waaba ali tu ekyo nkyogera nti ng'agenda okuzza omukono omwezi ennaku omusanvu ezessewamala kyova olaba ate bw'amala okukola ekyo ng'avudde mu kijjulo kino tumugamba ddaye okole ekijjulo kya nnabuzaana eky'enkoto ne mumufumbira akalo akafundikira okumala ebibamba ne muteekako ebinyeebwa oba ne mufumbirako ennyama oba ne mumufumbirako enva ziri endiirwa
nga bwe zitambulira enva ziri endiiro naye nga n'emboga kibala mbadde temukimanyi jajja tugenda netutuno kibala jajja nantooke abamu nantooke temumulabanga kituufu nantooke temukulanga ki ebijuujulu entende enkoma mawanga waliwo ovakedo okiwulira waliwo ensaali okiwulira naye lwakubanga ennaku zino tuteekako obumpwankimpwanki bututeekako buno tugattireko anti kati wano tuba tuzzeeyo mu butonzi nga tubugasseemu buzaale kyetweyiyiza edda tebakandanga byakulya emikande tegyabangawo naye lwaki tugassa emikande tuleeta emigaati egyo mu kijjulo kiri omugaati tuguleeta bisikuiti tuguleeta buswiti tuguleeta nti omwana omuto ayayanira nnyo obumpwankimpwanki aba ayagala akalyeko kati ekituleesa ojja kwekanga ng'ozogabula omusange nga wali omwana abeera ekinnamukaaka mu butuufu nga yava mu ekinnamukaaka aze katugambe erusiiti ewa jjajjaffe Mukasa talyanga ka bisikuiti talyanga ka chokuleeti akava ebunaayira naye nga niw'omu kibuga abifuna bintu bya buki kati omwana we bwakalyako omwoyo gusoma mu bwa Columbus Ganda mwenna tabalira ne kano nakalyako kati bwe guddayo mu magera gaago ate gutandika okukakutumana n'otandika okukayoya kyovola omukazi asobola okufuna olubuto ng'ali eri kinamukaka nagamba nanjoyo okulya ka chokuleeti nogamba gwe atalyanko chokoleti wabijjeewa omutima mpulya okulya ka chokuleeti mpulya njagala okunywa ka Minute Maid naye nga kyava ku ki ku kijjiro kino ira maka ag'omusiraamu n'afumbira omusiraamu yafuna olubuto n'ayoya omwenge kakati omusajja namugamba nedde kitegeeza obadde ng'onnimba obadde ogunywa kiva kuli ku bwamwoyo buli ku luberebere kyaliyo okolera kino ekijjulo kino waliwo omwoyo ogwaliwo kakati kankweyo kasitole omukyala yafumbirwa bwafumbirwa n'agaana okuzaala n'agaana omwana n'abula olubuto ne lugaana kakati n'afiirwa kitaawe kati waliwo omusajja yali amukwanako eri ebbali emabega kati olaba bwamukwata n'afuna olubuto eno nakontinuinga n'azaala abaana naye nga olubuto lwava eri mukwabya olumbe akati addayo wa maama we amugamba maama ti nasobera wano mu lumbe lwa taata mwami gundi yansobya naye nti bwe yansobya ate ne ntandika okuzaala namugamba tobyogerera wano mu kasolya binsi bya wano mu kasolya wano tobyogerera tugende mu lusuku mu ggwatiro naawe toli wa wano naawe toli waki toli wa wano nate namugamba nti nange bwe banzija siwe wali ewaffe nga kirina gye kyava kijja kitambula kati byebintu ebyo byetugamba abantu tewaliwo muze gutakola ki okugoba ekyo si kyekintu ekyangu kubanga kati ngaewaffe babadde bagamba obwo obulwadde bwaffe obwo obulwadde ki bwaffe naye nga mu nteekateeka y'obuzaale era taata waffe yalwawo okuzaala basenga abo okumutwala mu biggwa n'azaala n'amala emyaka 10 ate tazizzaako n'addayo neyeebaza ekijjulo okiraba neyeebaza abaana be yasooka okuba yatuzaala ku myaka 3 nze omanyi nze njogera mazima n'amala emyaka 10 ne bamutwala mu kiggwa ng'aganye okuzaala n'azaala abaana aba n'amala emyaka 10 nga tazizzaako nitwalira osabasenga abe tujja abaana tujja bakima n'agenda n'afumba ekijjulo era abaana nnyinabo yali abase yabamulekere ne Kampala n'agenda n'afumba ekijjulo n'azaala abaana aba basatu mu mwaka ogwo weewaawo nsaba owumbewumbe mukama wange ensonga y'ekijjulo kyandawula mbadde nkya kati
teyaddayo amabanja ne gasigala nga gakoze eki gapendinze ngenda okutuuka emyaka 2 netandika okulwala n'abalala bafudde abalala bakoze eki bafudde abatanoonyeza paka nze lwe navaayo ne ŋŋamba Didi ŋŋamba Nalongo nanga nti ojja kutawaana n'abantu kubanga singa sene nali nzinoonya nga nzisonda mu bantu singa ndi mubbi muzibu ngenza okutuuka wano nga nakateekamu kumpa milioni 17 nakateekamu meka 17 nenze nina abaana bulungi nnyo abazzukulu ŋŋenda 8 kati abaana nina 10 katonda muneenyaako ki kubanga nasasula era kibaŋŋamba kyenkola weewaawo nsaba owumbewumbe ekijulo kyandawula sowe ekijulo kyandawula ekyo n'ebibala bye mbadde njogerako nga ku butaka kuno tebiriiwo kugezanga kati ng'entende twatandise obulima kuno okwaffe olwo ze tuyita zippiya olwo ze tuyita zi blueberries zi blackberries olwo ze tuyita zi peaches tekubulako nsaali ensaali waliwo ensaali engwirana n'ezaawano tekubulako gwe tuyita simolo fene ate nze bwe mpita fene w'enkima ayagala okufaanana ekiteffeeri oba ekiteffeeri tekubulako sijja gamba nti ebibala ebisinga naye ngaekibala ekyenkizo kyali badde ennaanaasi n'ebibala bisobola okutuusaako kibanalabangako ne wotameroni n'ebikajjo ekikajjo ekya goowa kirina akabonero kakyo ekitambuza nti goowa naye yakuwa kigoowa emirembe naye yakuwa emiki emirembe ne tuteekako ekikajjo ekyakakejja abasiga temukirabangako ekikajjo ekyo ekyakakejja era nange mbakubiriza mudde munoonye ebikajjo eyo mu bisimbe kuliko ekikajjo kye tuyita munubbi ekyo nakyo nakiryako ekikajjo ekyo buli abaako amaanyi ga kabaka gwenjogera nti ng'oliko ekitambo nga tonnakisiba nga tonnakiwanga tonnakiwa byakyo waakiri simba ekikajjo ekyo ekyamuki ekyamunubbi kirina ensonga zaakyo era mubalangira kirina ensonga zaakyo n'ensonga zekikola ki zekitambuza okitegeera awo niyo kugattako ekikajjo ekimyufu ebikajjo ebyo obitemamu ennyingo nekubaako ensigo gy'otasuula tijajja tuleme kulya nga buki bulya naye n'ensigo eriribwako n'abaliddawo timulimu ebibala ebiba n'ensigo tibwomala okulya lwaki batugaa nti bitwale mu lusuku ewa bbaale wa kitooko bbaale oba wa kitooke bbaale tibiddamu ne bimeruka ate omugigi omulala nagwo ne gubikola ki nagwo ne gubikozesa nti buli we biddamu okumeruka biddamu ne bisitula omukisa omuki omupya kati we mazzi yakugulidde ebibala ebyo omwana obuwala kitegeeza nange ebyange bijja kumeruka bimerukidde mu ggwe ate omulongo oli abiriddeko oli gwe twasula gwe twalooza nti si mwoyo naye ogwali omwoyo gukoze eki nagwo ne gusanyuka tulina abaana ba maama waffe omukyala wange omulungi gwenjagala ng'amata obutannakayaga aliira kasasiro twete tukimanyi nti lwaki bakayita akasasiro neke kasasirira abaana tijajja nsaasira tukayita akasasiro naye tetumanyi lwaki bakayita akasasiro fe tugaa nti kasasiro muki mubi kyajje nkitegeere nti omugagga bulijjo atugamba nti yennannyini byonna nga tetukimanyi nti gwe tugenda ne tukaabira kasasiro yatusaasira yatusasirira mu bulalu bwo obubwembuyaga mwatukola ki mwatusaasirira kale waba atusaasiridde awo omwana wamala okukola ekijjulo ekyo mu kumaliriza tulina gwe tuyita omugonza ogwo gwe twogerako omugonzangalo oguva mu mata omuntu oyo aba alina okwesiga kazigo neyeezigula ng'akabonero mu kyo jajja obulamu buŋŋondere olulimi lwange lubeerenga lugonvu nange ŋŋondenga engalo zange zikwatenga bigonvu
okitegeera semekwata bikaluba naye ennaku zino ffe twagala buloshoni naye nga ate akaziga ako nga wakeesiize newe liba jjinni newe liba jjembe nga libadde lizze kutwala ne luwunyiriza akawoowo ako teri kusemberera likkakkana eribadde lizze okutugumbula liyinza okufundikira ate nga linyumiza naawe ate nga likuloopedde ensonga lwa muzigo ogwo kyova olaba naffe abo abanyolo benjogerako abanyolo si bangu kuloga lwaki nti si bangu kuloga ti bo baakolanga ebintu ebyagonzanga amayembe ag'obutonzi nti mu butonzi ejjembe lyaweebwa muzigo naye ffe twagala gawa musaayi okiwulira ekyo jjajja ne mu bayibuli mwekiri kubanga bakugamba nti mukwate amayembe g'ebyoto muteekemu amafuta gwe muzigo okiwulira ffe twagala gawa muki musaayi biri omuzigo n'omwenge omwenge ogwo gwenjogerako yenkaatu nti guno omubisi gwosogodde gwe gusigalayo eri mu lusuku gukaatuuka ne linywa enkaatu kyova ejjembe linywa omwenge nga lifuuse essirikale nga livudde mu b'obulongo ne lifuuka essirikale ate y'oli omuntu atya kale ekyalibadde kya muwendo nnyo omwana ow'obuwala okulya ku nnyaanya ng'oli lubuto mu nnaku ezo eziba essatu n'olya ku nnyaanya ne kabeji ebibisi n'olyanga ku bisoobooza n'olyanga ku jjobyo byonna bijjulo byandawula naye ate kati wano siyogera ndawula njogera musajja ate wali aba afuuse maama ng'afumba sigambye ebibala byokka n'olya ku nva ezo eza kiragala kubanga olina ekirungo ekikuva mu mubiri ogwo omusaayi guvaamu buli w'ogufuluma bw'oti ovaamu ekirungo kya ayani ate nga tumanyi ayani kyekyuma ekisikiriza ebyuma ebirala ki byonna bw'ofuula ayani n'omufuula magineti kitegeeza ajja kusikiriza ebirala byonna bikole ki okweyunira kitegeeza buli w'ogenda mu nsonga ofuluma ekirungo ekyo kati olina okulya bino ebisinga okuzza n'olya ebintu ebirimu koko asidi ez'omubiri ne bibalansinga olumu okufulumyako obuki akatale ke kaakasembayo abatesinga kemutaagala kumanya buli bw'omala ensonga ze ez'ekikyala ng'ovudde ewa Nandawulo oba ewa Ndawulo oba ewa Musoke ofunanga ekisekeseke ebikoola ne makaayi ekikoola n'omusumulamo gwe muyita omukayirambogo oba gwe muyita omululuuza n'obiyenga n'onywayo ekikopo kimu n'enkya n'onywayo ekikopo kimu naluli ekikopo kimu togenda kuddamu kuwulira kulumizibwa lubuto weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzege twogedde ku baana abaana babasobya abazadde tusobya abaana luli twabaleetera wano dokita akozesa yasoma ennyo naye ng'ate ayagala okuba nga ate ajjanjaba endwadde ze tuyita ez'abazungu ng'azijjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonzi kakati era twafunyeyo dokita omulala atunnyonnyola butya bw'oyinza okubondinga n'omwana wo abasinga ku ffe ennaku zino emirimu gyawudde abazadde omwami akulekera lubuto n'agenda ayiye omwana omuzaala taliiwo kale kabondi ako ne kagaanira ddala omwana akula tayagala kitaawe nga gwe weebuuza obuzibu bwavaawa abamu abazadde bagamba maama we agamba omwana ebigambo ebimukyayisa kitaawe kumbe nga energies ezirepairing oba ezigaana taata ono zaaviira ddala eri mu lubuto so njagala tufune okusomesebwa oba okulungamizibwa kwa dokita ono tulyoke tukomewo ekintu ky'okoonyeeko nga kikulu nnyo ku mulundi guli watugamba kooti y'amaka atulaba teri mu kisenge ekyo twakimenyawo ku luno omuzadde asobya n'ekyo tukiyige nina ebintu byengenze enjiga abazadde tusobeza ddala kyonnyonnyola kikola amakulu okuba nti kitereeza omwana luli gembadde sikiwa luli oba nakyogerako tewakyogerako nti omwana wange nkyogeragera nnyo mu gundi nyingi n'olwekyo nyiza okusa akyogera omwana wange omuwala abeera babiri babeera mu lubuto nga nina omukazi omulala ebbali atayatuka gwe siwasizza
kuba omukyala gwe mpasiza bakadde be ne bamumpa ne muleeta officially mu maka gange si kyekimu noono gwe nnyendako nga naawe muli okimanyi nti nebba bwebbi nnina okulimba kati abaana abazaalibwako balimba naturally ne bwona omukuba kubanga ekyo kye wamuyigiriza nti kino abantu kye bakola kiringa kyoyoyo oba maanyi ekikwato kimukutte akimanyi bwe batyo bwe bakolera obwongo bwe buli wired bwe bakola kubanga gw'owasizza tokirinaamu kutya nedda ali official waali bakadde be bamumpadde bakadde bange banzikiriza okuleeta omuntu tewali maanyi mabi awo gali amaanyi amabi naye amaanyi amabi ffe twesisinkanye oba mu bbaala oba woba watukukuta ne loogi ogiyingira omagaamaga oba yonna omukyala eka ali lubuto eri okola biri tulina eddagala eriziyiza obusobe ku mukyala olubuto bwe litabaawo bw'ova eri nojja okukwata ku mukyala wo omwana alina obuyinza okuva mu lubuto n'addayo ne mufuna miscarriage omwana alina obuyinza okuva ku lunaku olusooka lw'atonnya mu lubuto lwa nnyina okutuuka ku myaka 2 alina obuyinza okwetuga nga tabagambye ate akwata muguwa anti kati mulimanyi kwetuga na muguwa omubiri gwe guyiwa omubisi ogutegeeza obutafaali bwe bwonna bwonna bufe omwoyo ne guvaamu ne musigaza ekibiri kyammwe ye n'addayo ng'alabaawo byemukola si byebyo sisobola kubeera na bano bangi abaana baffe batufaako abakadde obwo bwabadde busobe kati boogera obusobe dokita tamanyi busobe kiki kati alina okupaatiikawo obulwadde kati mwayiga alwadde infection kakati nze okusoma okutono kwe nnina siraba muntu bw'olwala infection kubanga olwedde infection ennaku zino infection yatusobera buli ogenda mu ddwaliro ne baga infection enewe kwe kusoma kwabwe munnange kati mulembe guno kya mulembe guno ffe tetwabirina tekinnaweza na myaka 10 ndowooza ffe tetwabirina bamanyanga alwadde kino alina E. coli alina kino nga bakikebera bano simanyi balina ebyuma bingi naye simanyi bakebera kati tuddeyo mu ddiiro atulaba naye n'ekyo kye twogedde jjukira abasawo bwe twewaaniramu tubajja mu fakitole eno ey'abazadde abatamanyi kye bakola taata wayomba ne maama nga ndi mu lubuto n'omusongamu olunwe abasinga abazadde temumanyi kibeera mu lubuto nti omwana bwe muyomba mmwe ababiri obusungu obwo bwe buvaayo omwana agenda mu koma era ebintu ebimu bimiteeka mu koma ennaku 2 nga tazze engulu nine mmusuubira nti bw'anaazaalibwa abeerenga abaana abalala abaakulira mu mukwano eyali mu koma ng'ali mu lubuto byewuunyisa ku lw'amaanyi amabi ge mwamukuba nga muyomba mwekuba taata yakwata maama n'amukuba kibooko n'agwa wansi n'amuwa emisambagere n'amufuntula agakonde kati omwana bw'azaali omwana mulowooza ye ebyo byonna tawulira anti mulowooza kisaayisaayi naye si muntu omwoyo mulamba si gwa kitundu ge galwadde ge tufuna n'ogende w'omusawo naye n'akuwa bwiddagala naye nga bw'aba anoonya talina kyafunya waliwo dokita ansesa ng'akuwa range ya antibiotics n'amanya nti mwago gonna mujja kubaamu ekijjanjaba obulungi byonna n'alikuwa antibiotics zonna yejjanjaba omuntu alinga naye bibaawo naye siyinza kunenya ggwe olwaleero ng'abakadde bo baakusobya
tolina bwongo busobola kufunctioninga nga bwe buteekwa. Nze nga nti omwana owange bali bawala babiri n'abalenzi aba babiri kubanga sayidi eno mukyala yafuna embuto bbiri noono gwe ŋŋenzeeko naye naafuna bbiri. abaana tebampadde mirembe. N'ebyo byonna by'omanyi. Olwo simanyi ngenda ng'ensi bwekolaki bwegenda. bw'watuulanga gwe oleme kukola balala be bakola banna okumulimu ne bakusekerera kale gwe oli musajja ki mukazi yakuzingako derere ne wenyenyamula okola nsobi gye mbonedde n'abaana bange ku bonna abampaga teri no. Unfortunately abasinga baafa abaakuwabya naye teri asitula mugugu gwange bakutomeza ate gwe ogenda ogwetika. ono omwana gwe njogerako yatulwalirira ne tuli amabanja omwana nga kumpi buli taamu bamukomyawo alwadde ekinaalo manyi habos azikozesa okujjanjaba banne ku ssomero naye ye tezimukolera. Netubeera awo olumu baamuleeta nga bamanyi nti akutuse ne bamunsuulira ne badduka baleeta abaana babiri basatu ne batwala abalala mu ddwaliro owange ne bamuleka wano. Mutwala mu ddwaliro dokita yamukebera n'ayogera ebigambo biswaza professioni yaabwe naye yabyogera naye ate naye simunenya bwe mwetegereza naye but what option did she have? teyayina kikyena okola omuntu ali bubi naye tebalaba kirwadde n'apaatiikawo kaakati namwejjanjabira. si kyekituufu kubanga omusawo akugamba bw'aba talabye asinziira ku bubonero n'ateebereza which is right. Naye kyendetedde omwana saagala kunenya medical profession bankolera nze omwana bamujjanjabye waliwo mutabani wange dokita naye ajjanjabye bakoze kyonna eventually wabaawo omusawo azze bagamba tumutwala ono omukugu ayazze agenda amulaba omukugu agenda okumukebera nga mukole tesiti eno n'eno nga bagamba alina kansa ku bwongo mu senta y'obwongo ku pituitary gland naye nga kansa mubi we don't have time. Omwana ono natusalawo nga tutegedde we may not have even 6 months nga buli lwemba n'asomesa ku weekend ajje ne tubeera ffenna we are close tubeera ffenna buli ogenze wano kwali ogenze wali kwali and mutambuze emyezi egyo nga 5-6 naye tuba tuli ku musomo ogumu nambuuza ekibuuzo n'agamba nina kyenjagala okubuuza twekozesa nga example Paul yatya okukozesa example eyo wagitya n'aŋŋamba nina kyenjagala okubuuza kibuuze mu class n'agamba nti it is embarrassing nga kati tunakyogerako nga tuzzeeka. So we finish come back fena twali tuvuddewo nze omukyala naye katukomawo bali mufumbiro bakola ekikoze eki ziba zituukaawo saawa ng'emu ne tutuula n'ambuulira ekintu kyeyali ayagala okumbuuza era ne mmugaa nti ye mmwe abaana abange ne mukola ekintu bwe kiti ne public nze ayimirira ne nnuŋŋamya amaka n'agaddadi kyekyo naye mu ddakiika eyo nategeera obulamu bwange ne mmugamba mwana wange ensonyiwa it's not your fault nze nakola bwenti ne bwenti olw'okuba nakola bwenti ne bwenti gwe kyewava obeera bw'oti n'atulika n'akaaba nange nenkaaba n'omukyala n'akaaba she's funny era ye yakyuka n'agamba naye kati omuntu bw'ayingirira wano n'atusanga ffenna tuludde wansi tukaaba agamba ki taata maama n'omwana ne tuseka ne kiggwa 2 weeks later yali due for another
check up agenda ne bakola test zaabwe nga kansa taliimu. Nali nkisomeko mu textbooks naye mmanyi okusoma ebintu mu textbook naye nga n'obirekaawo tolowooza nti kisobola okutuukako ne kintuukako. wakiyiga first hand. Kansa nga taliimu ne baddamu ne bakola test taliimu ne twewula ssente ne baddamu nga taliimu. Dokita n'afundikira nga mugamba naye tolizaala wadde bino byonna bibaddewo n'amaliriza bw'atyo tojja kusobola kuzaala ku history bw'oyiseemu tekijja kusoboka. Yafuna olubuto yazaala omwana mulamu. Bataata ffe tusinga okuba n'obuzibu singa twevaamu nemmanya naye nasobya nentuula neŋŋamba mukyala nti era njagala tufumbe emmere abaana bange bajje ne tukuŋŋaanya ebintu byaffe bulungi maama n'obeera n'abawala bo mu gundi nange nembeera ne batabani oba tusaze enkoko oba tusaze embuzi ne tuteekateeka ne tufumba ne tutuula ku lujjuliro olw'ekinnansi wansi Nuer tribe ne tulya emmere yaffe. Taata ne neetonda ngamba abaana bange bino ne bino byansobako mu nsonyiwe saabimanya naye munyambe tukolere wamu tuvuunuke ekizibu kino. Nze first hand nakiraba kyamponyeza omwana kyesisobola kwerabira kubanga nze yali akkiriza nti kale omunjazisa ebbanga lino oba omutwala kale n'akirivasinga n'atafa n'abeerawo nampa n'omuzzukulu. The impact was big. When I gamba abasomesa bange bangamba it's unbelievable nti tukisomesa naye nabo tetukirabangako era baakyala wano balabe omwana wange. Tuve ku kyokulabirako kino tudde wali we tubadde. Omuntu atwala ki mu kiseera kyaffe kino kye twogedde? Kubanga ekigambo kyo mwana okugattibwa ku bakadde be n'ebinaddawo byonna kwe bisinziira ekiri mufuula omusajja oba omukazi ky'anaabeera kikino. Twetaaga kaakati okuddamu okusomesa prospective parents abagenda okufuna embuto kuzaala, tubateekereteekere obuvunaanyizibwa obunene balina okubeera nabwo kubanga si bwangu. Twetaaga kubanga amalwaliro agamu saaviisi eno bagiwa nti bw'oba osasuddeyo akasente ak'enjawulo bakwanguyiza taata n'ayingira ng'amaze okuscrabinga naye n'akwata omwana amuteeka mu kifuba. Famire gye mbadde njogerako emu yo yasobola n'okuyingiza n'abato nabo ne bayingira ne bakola ki ne babondinga ne bebi. Famire endala zembadde nazo zonna zikikoze boogedde n'abasawo ne bakibawa as a service naye basasulayo akasente. Naye singa ng'omuntu gwe nali nyamba omu bwe yaŋŋamba nti bwe yali e Bulaaya klaasi zino zaali zateeka oba olina olubuto ojja kuzaalira mu ddwaliro bajja babuulira bye muteekwa okukola birth bonding n'ebintu ebirala nga bwe bateekateekera abantu obufumbo. Yes, bano babateekateeka okufuna omwana. Ekyo kyetaagisa weewaawo singa mulwaliro gakikola kijja tuyamba kubanga luli twali tetwetaaga ssomero twalinanga abantu bano nga tubeera nabo bakitukolera buli kiseera era nga bw'ofuna olubuto babeera bakulambula ojja kunywa lino eddagala
Ndowooza audio ya Dr. mugiwulidde bulungi nnyo. Twogera wano bonding omwami beera ne mukyala wo ng'agenda okuzaala omwana musituleko muteeke mu kifuba. Omusajja kyagamba kyakkattiriza naga ne bw'abeera ne batoobe nabo batwale musabe omusawo basitule muto waabwe body to body, skin to skin, babondinge n'omwana. Ngenda tandikire wa omukulu bazanya nengo. Ekintu kya muganda wange ekyo nkiwagira nnyo 10 ku kinnaakyo. Mu biseera biri bamulerwa bayinanga ettutumu. Ng'ekintu ekyo kisobola okukolebwa ewa mulerwa ne kitambula bulungi. Nze nja kusooka nkubiriza era kye ngenda okusaba mwenna bekikwatako nammwe abatulira mu parliament ne mututeeseza ebiteeso ebitalina makulu. Mwali tunulidde mu nsonga nga zino ne muzifuula ez'amaki. Kifo ky'okutuleetera etteeka erifuga obufumbo. Mwalireese nga amateeka agayamba oba ne muteekawo ensako eziyamba abantu nga bano kubanga babaako kye bakola ki. Kubanga mulerwa abeera ku kyalo omuntu oyo kwafunidde olubuto. Yes. Kitegeeza alina easy access ku muntu oyo. Kati owamulerwa ebbanga eddene n'ebimuyambako okubanga asobola okulaba abantu ab'enjawulo. Okitegeera? Kiina engeri kikola ki? We mukwata bamulerwa abalina experience oba balina obwamwoyo obubakkirako kubanga bazaalisa abantu abo n'omuteeka mu ddwaliro zino zitwa health facilities oba grade 1 oba kale mukisinza mutenda gwe baziteekamu kiyambako okuleeta ekintu ekyo mwami kyakoze eki kyayogeddeko. Nyina akantu ke njagala mbalage. Nayina ente ya jjajjange bagiyitanga Kanyaanya nga njagala nnyo era kwe baava okuntuma erinnya Nnyana. Ente eyo bagamba nga tesobola kufuna ggwako lwa nsonga maama waayo yalya omwana oyo gwe tuyita naye yawaka. Kati mu kutuuka nga buli yawakanga nga okusindika abaana yatawaanyizibwanga. Naye ndowooza nali mu kyakusatu ente eyo nagizaazisa saamanya gye kyava naye yageza okusindika nga ndaba amagulu gawagamidde ebigere biwagamidde ne ngenda ne ndeeta ekiwero ne nsiba ebigere ne mpisaamu emikono ne nsikayo omwana. Naye ennyana eyo yakula enjagala nga ne bwe mba siriiwo waka ne nkomawo ne mpulirira buwuliriza eri nti nakomyewo mu kiraalo nga nsomedde mu Kisumu. Era kyankola bubi ng'ente eyo bagitunze. Era ekyo kimu ku binkyaya jjajja wange eyatunda ente eyo. Ngenda bagereza ku kirala embwa ewaka bw'oba ogiwa emmere ne oba ogikuba nga ogigalulira bwoti togikuba muggo embwa eyo etandika okumanya nti bwagalula bwati kitegeeza nti ntuule bwagalula bwati kitegeeza sikwata ku ki. Kati mbalaga bonding ayogedde ku bonding ey'omuntu. Kati mbaleeta nze ku bonding ey'ebisolo ejja ne mu bantu. Embwa eyo bwekulaba ng'ozze ewaka bw'eba nkazi etuula wansi n'enyenya ekikuzi wansi ku ttaka bweti nga bweyera omukira bweti bweguze no bwegukola ki. Bw'eba ennume eyina akaloboozi ekola n'ekubuukira bweti neeyagala ekugwe mu kiki mu kifuba. Bw'okwata omukono bweti etandika okukombakomba bweti ng'ekukombakomba. Ne bw'omala ebiseera nga toliiwo ekyo mbalaga bonding. Kati mbaleetera nyina muwala wange nze yakula nga buli wakaaba omanyi obwoka bubuluma abaana. Kati nze namuteekanga nnyo mu kiki mu kifuba nga mukubirira nnyo mu kifuba n'afunirangamu nnyo emirembe. Kati nze saamanya ti bonding yajjanga nnyo bwetyo naye okiwulira. Naye tukuze omwana njagala nnyo okusinga ki maama. Sigamba nti nnyina teyalingawo naye nze namwagalanga nnyo oba ntuuyanye nga mukwata muteeka nnyo ku kifuba kuno nga anyumirwa nnyo. Naye omwana yakeera olunaku lumu nga tukyasula ffenna n'agamba maama ava mu kifuba kyange ne bakayana nnyo ne nnyina ne n'akambuwalira ddala ng'agoba nnyina mu kifuba kyaki. Era nga bw'alaba nnyina nga ntudde okumpi n'ankwatako mu kifuba n'angwako mu kifuba aba wulya kimuleetera obuki
obujja buli bwennyini kyajja ngende nga nkimugjamu lwa nsonga nti mbadde ndudde okubeera naye nze nange we nakuliranga nenfuna ebyantawanyanga bwe najjanga nenteeka omutwe ku bisambi bya maama nakkakkananga naye ate nfuna ebinkyankalanya nengende wajjajja mwami nantuuza mu kisenge nanteeka omutwe mu kifuba kye ate mpulira ntona ndi musajja mukulu jjajja mwami ali myaka 9 mu egyo mu ebiri nene nfuna ebinkyankalanyiza nga binsusseeko ngende wenga nkaaba nga ninga omwana omuto tulina omuti gwaffe tuguyita buganda bujja butunoonya musasa naye kuliko akaswa kaffe tutera okutuula era otusanga tutudde mu kaswa kaffe mu buganda bujja butunoonya nga tunyumya ng'omanya kati embozi gye banyumya y'amaanyi nnyo naye nfundikira mu gajajja kanneebakekola era nga mutadde omutwe ku bisambi oba ku kifuba kati ekyo kyatulemeramu sigamba nti ki eyo bonding eyo tugiraakinga ffe tulina bonding eri digitalized mu algorithms ziri ozuuka kumakya nga tonnasooka nakusabako ku katonda kumwebaza kukukuuma simu gy'osookera that is AI. tuve ku kya AI kubanga tunayogera ku kya AI tugenda kuba tubuuziza nnyo abantu okitegeera ozuukuka olowooza nalese programu kompyuta saagimaliriza biki byenina omumaliriza leero okitegeera kati eyo mental slavery etufudde ba prostitutes mu economics okitegeera tibwe sikola sijja kola ki sijja lya kyova nabagamba nti mu bulamu bw'omuddugavu time is not essential. Every time is time for an African. Buli kaseera kumuki kumuddugavu kubanga tetwali mu mindset program ene enteekewo ey'obudde nti bagituteekera nti kusaawa mukaga zuuku kakola kino kusaawa 2 kola kino olya breakfast ku musanvu olya lunch ogenda osome ku lunaku bwe guti saawa ziti omulemu tibaatu programming nga natuteeka mu gundi emuzeeyi gyayita AI naye nga si bwe gwakola ki si bwe gwali kati bw'ojja nolaamu child bonding eno tinaffe twagala tubondinge n'abaana nga tusinzira mu programu ki wetyo ne bwogenda ku ssomero tolituulako kuyita mwana n'omugamba nti tetya ku mikwano gy'ondabeko ogenda kulaba wo yekka bw'otwala ebyokulya otwala by'omu ne bwogenda abasomesa wadde obawa fiizi bakusomeseza omwana tekikukwatiza wansonyi kukwatayo kale 15,000 kuzirekera musomesa eyo okiraba nti obondinze n'omusomesa kigenda kuleeta omusomesa okwagala omwana n'okumulabirira ajja kukifuula kyovula abazadde abalinamu ku ssente bw'agenda ku ssomero n'awayo ku musomesa kasente kimusanyusa naye si kasente kokka n'abasomesa nabo bali ebijanjaalo oyinza okusanga talinayo kakiro kagenda talinayo kiki obirya n'obikoowa twaliyo ku basomesa kanyama olwaleero nga tebakasubiraako kinange nkabawe buki nkabawe buwi eyo bonding lwakuba ffe tugitunuulira ku ki kitegeeza n'omwana wo byabadde amusomesa kijja kumuyamba awekeninga kati waba alina ekitundu ekyali mu kuzuukuka muye mu mubiri omusomesa ono ajja kukizuukusa kubanga most times abazadde abo balaba tetuli part of our children tuli kitundu ku bo titubeera nabo ne tubamanya emize ne tubamanya naye empisa naye ate omusomesa awangaala ki awangaala nnyo n'omwana wo kati bw'oyita omwana najja otandika okumanya nti omwana wange gino gye mikwano gye gyakola ki kati era nammwe abazadde mugenda okutandika okubondinga kale n'olw'ensonga eyo kubanga kadde katuliiridde empi nga sijja genda nnyo mu biwanvu tukiwa tujja kwongeraku ku programu eno tugigaziye era guyinza okuba omulamwa omunene kubanga munene nnyo bwe gutunoonyesa lubaale bwe gutunoonyesa emikwano n'ogamba kogendeko mu b'emikago lubaale mu kikaganya okukola ki okutereera kangendeko mu balokole bansabireko embeera ekoze eki awo wonna wonna onoonya spiritual bonding naye nga spiritual bonding gye twalitandikidde nayo tugireka muki essimu akasenya n'otabikulembeza nga by'okulembeza ssimu buli kadde omuli najja okukulambulako mu mbejja
azze kulambula netulanga buli omu ali ku simu ye bweti nti jangu ye breakfast nakuweereza message mu kisenge naye nga luli omuzaana yajja n'afukamiranga ku ttaka n'akugamba nti mulongo bazanya neewe jangu oli ekyemisala kindi kwegamba naye n'ojja n'omukwano ki ogwo nekyo kyaggwawo kakati nze jjajja nina ekizibu omukyala aleeta emmere nga ndi ku ssimu kuno amala kudda mulundi gwakubiri nga nekyayo abukoze ki awo tolaba nti naawe omulembe gugenze gukwonoona ate nga si gugwo anti kugamba nti waliwo ebizibu waliwo ki ebizibu ate awo omuzungu asanyuka nnyo kati twali tulina ekitundu ekyo jjajja ekyo nabagambye koloniyo digital algorithms ziba colonizinze emiki twali tulina ekitundu ekyo kati ekitundu kyetwogerako jjajja nti olutembe lwakutuka kizibu nnyo omuntu okumanya ekitundu ekyo olutembe lwakola ki aye muzeeyi twogera olutembe lwakutuka tulwogerako noti lwakutuka naye nkigamba nnyo abantu era naye muzeeyi nkikukatiriza nga nange nkikatiriza n'abalala nga wetuwumbawumba nti okwogera ku problems zetufacing oba ebizibu byetufacinga nga tetubisiikingidde solution kitegeeza tugenda kuba tetulina njawulo n'abakola ki n'ababireeta negye byava naye twebaze mukama tekyo tubadde tukikoze eki tukirwanyeeko mu ndabiso kati ebitambula naddala omwaka guno 2025 alignment yonna eteredde alignment ekoze eki eteredde kati tulina kukubiriza abantu kuddayo ka mu byoto n'okwebakako ku myenda basobole okuba nti baddamu okufuna ku ndooto abantu baleke kulowooza nti ensi etambulwamu butambulwa muwawa tambula butambuzi Buganda ebaddewo ebadde muwawa naye tuddeyo kati mu Buganda yennyini ey'obutya naye amuwawa yo tugikole ki ekome wano abazzukulu baagaliza emirembe nja kubaagaliza emirembe naye nga mbuuza gwa kalulu kogenda kawaani waliwo yambuusiza naŋŋamba buli obeera ku mpewo jjajja toyogera ni gogenda kuwa kalulu bannange njagala okumenya bakola obulungi obutagambika obabuulire kino njagala mbabuulire ti sigamba nti Kyagulanyi talina maanyi gafuga oba nti tasobola kufuga era nkyogera kati mwenna abawagira Kyagulanyi muzzukulu wange mwagala nnyo ng'omuntu ayina obusobozi obusobola okufuga n'okukulembera eggwanga naye kino kibagamba mwenna abamutuukako mumumbulize ekibuuzo ajjanga mukulembeze oba ajjanga mufuzi ayagala kutuula mu ntebe nga mukulembeze oba nga mufuzi waba ayagala kutuula nga mukulembeze akuume ekitangaala ky'obukulembeze tavanga ku mwaliro gwakyo ajja kuwangalira mu bukulembeze bw'anajja ng'omufuzi agenda kufundikira ng'afaananye nga jjajja mwami nga naye afunye entalo ze zitya ne wanaaba azze mu mizira egimwaniriza nga ebayaniriza Idi Amini nammwe abatuuka ku jjajja mwami akaseera ak'okwetereza n'afuuka omukulembeze kakyaliyo ak'okweddabula n'avamu ekifaananyi kyani ky'omufuzi kubanga ffe abantu abatambulira mu bwamwoyo tutambulira mu bukulembeze si bufuzi weewaawo emirembe gibe kumu tweyanziza nnyo tweyanzege njagala okubasiima mwenna abatambudde naffe okuva waliwo ettandikidde puroguramu yaffe y'olunaku lwaleero ate paka netugenda okuba nga ate tugiwunzikira nsuubira nti mufunyemu ekyokuyiga ebabalekedde akalowoozo k'ebyobufuzi naye omukulembeze waaliridda waleero oyo gwogoberera gwogamba gwogenda okuwa akalulu ngenda atandika ne jjajja mwami leero awummudde akalulu kamukoyeza aka wiiki leero yeewummuliddemu Mubaraka Munyagwa ali mu Busoga ate ono wa anti Mugisha Muntu ali Masaka Kyagulanyi ali eyo ngulu ali mu kunoonya akalulu abamu omulala Kasiba nti naye awummudde mba nayo kunoonya akalulu sekwangu so noonya omukulembeze wo waali ekyo no kikugaidingako n'entambula oleme kugwa mu convoys zaabwe kubanga bayinza okukusiba ssaawa 2 nga convoy y'omukulembeze oyo ayitawo njagala okubaagaliza weekend ennungi temunywa ne muvuga tukuume obulamu tugondere n'amateeka agatufuga agalijja amalungi gatusange nga tuli balamu nga tetuli mu makomera.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.